gye buvuddeko omuzannyi w'ebikonde n'ensambagere Moses Golola yateeka omukono ku ndagaano okulwana ne Abbas Ongom ono ng'amanyikiddwa nga Kasumaali nga mwenda omwezi gw'omukaaga. Wabula kampuni entegesi y'olulwana luno eya Step by Step eruyimirizza ng'egamba nti Moses Golola yamenye endagaano bwe yatadde omukono ku ndagaano endala okuddiŋŋana ne Wuma Lusemata mu lulwana olugenda okubeera olw'ensambagere. Kati gokyalowooza bino ebibagamba mbu ekiyenje kyetisse omugaati. Akulira kampuni ya Step by Step Ssaalongo Ebikonde agamba nti enteekateeka zonna zibadde ziwedde olulwana luno okubeera ku Wilson Street, wabula ekyamubuuseeko kwe kuwulira nti Moses Golola yakkiriza okulwana ne Semata mu kabanga akatono. Omuzannyi gwe twadde tulina okuzannyisa ku olwo olunaku gwe bayita Golola Moses yamenye contract oba etteeka eriva mu bikonde n'agenda ate n'asayininga fight endala ng'eno tennaggwa. Kati ekyekintu mu professionalism kwobeere ng'oli ku kickboxing wadde pro toyina kukola ekyo kintu nga fight eno tennaggwa, tokkirizibwa na kwogera na muntu yenna mulala nga fight eno tennaggwa okujjako ng'oyogera naye mu kyama bw'oti. Gombi ayongeddeko nti abadde atadde ensimbi nnyingi mu kutegeka olulwana luno, wabula Moses Golola amusonyiye nga tagenda kubyongerayo, era tugezezzaako okunoonya Moses Golola wabula ng'amasimu ge tagakwata. Singa tubadde bweru nze ndi international oyo yalibadde agenda kukijjamu enjawulo, naye nze lokale Uganda ekyo nkikoze wizyo sina kye munoonyaako era seetaaga kubanga mumanyi weakness ze bwe ziri n'ebizibu by'alina mbimanyi. Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde eby'ensimbi ki Uganda Professional Boxing Commission Salimu Uhuru ategeezezza nga bwe babadde beesunze olulwana luno, wabula nga tekikkirizibwa Moses Golola okubeera n'ennwana bbiri mu kabanga ka myezi 2 gyokka, era babadde tebagenda kukikkiriza. Kati mu profession tetusokkiriza another fight immediate like that. So ne time frame eri gye balanze is 2 to 3 months after. Mu mateeka it is acceptable, but fe nga commission we don't accept such things. Era tetuyakkiriza any misbehavior of any professional boxer gagenda out of hand. Tujja mutemi kubanga tulina disciplinary committee. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogwokubiri ng'olulwana wakati wa Moses Golola ne Kasumaali lulemererwa okubeerayo, ng'olwasooka lwalina okubeerayo nga 26 omwezi gwe-12 omwaka oguwedde. Beka Lwesabu, BBS Terefayina, Gambuuze. Kasumaali munoonya naye simulaba. Sikulimba.